Kaakati mu kaseera kano bannaye mutege nnyo okutu ku lutalo olugenda mu maaso wakati w'Abafirisuuti n'Abayudaaya gye luli right now lunyinyitidde nnyo era ng'ekiddirira kubatabaganya kuba bali mu kwetta bwe batabatabaganya olutalo lujja balunyinyitiza. However kasita babatabaganya ng'omanye namusatuse ku nnyoge bwe bana abatabaganya ne basayininga endagaano y'emirembe Bayibuli egamba wagenda kubeerawo emirembe like peace ng'olutalo luzikidde emyaka 3 n'ekitundu joka 1, 2, 3 okugeza singa babatabaganya omwaka guno gubale 2024, 2025, 2026, 2027 batambuzeeko ekitundu ng'awo bali mu mirembe entalo zaggwawo mirembe peace emyaka 3 n'ekitundu kabizinagwako bwe paba ng'ekibonyoobonyo kitandika kigenda kutandika kitya wakati ng'abantu bagamba mirembe nga Bafirisuuti babatabaganyizza n'Abayudaaya. Abayisirayiri edda basinzanga nga bawaayo ekiweebwayo n'ekitone era baayina essinzizo lyabwe mu kifo kati ewali omuzikiti gw'Abayisiraamu. Omuzikiti ogwo baguyita Dome of Rock. Ogwo muzikiti munene nnyo gw'Abasiraamu naye nga tegunnaba kubeera muzikiti lyali ssinzizo ly'Abayudaaya. Abayudaaya edda bwe baakolanga ebibi gwe yasoma mu ndagaano enkadde nga Kristo omulokozi tannajja kuyiwa musaayi gwe tuyita ne gutunaazaako ebibi baali bateekeddwa okukuŋŋaanya ebiweebwayo n'ebitone ng'ebyo zaabanga ndiga n'embuzi ezitaliko kyakunenyezebwa endiga ennungi ente ennungi kale ebisolo ebyo ebisaddaakibwa nga buli mwaka kabona asinga obukulu agende watukuvu wa watukuvu mwere sinzizo mwabangamu watukuvu wa watukuvu ekifo bakiyite watukuvu wa watukuvu ng'abantu bonna abagoberezi basigala ebweru w'essinzizo kabona n'ayingira munda munda mwabangamu kateni gye bayitanga ejjigi kati eri ejjigi kabona yayingiranga awantu awo yekka n'oba n'oyingirawo nga toli kabona ofiirawo mu bulaga neyeegayirira ku lw'ebibi by'abantu bye bakoze omwaka. Bwe yamalanga okwegayirira Mukama n'akkiriza olwo ne basaddaaka giri emisaayi gy'ebisolo ginaazeewo ebibi by'abantu. Naye Kristo omulokozi bwe yajja ekyo ne kivaawo nga kati Kristo ye yafuuka saddaaka kyova olaba omusaayi tegukyaggibwawo kibi kya bisolo guggyibwawo kibi kya mulokozi Kristo. Kristo bwe yajja era we yali ava ku musaalaba ejjigi ne liyulikamu eyo kateni neeyabikamu ekivuunulwa nti luli kabona ye yayingiranga yekka awawaabeeranga ejjigi naye kati ne kivuunulwa nti kati mwenna muweereddwa eddembe okutuuka awantu awo mwegayirire ku lw'ebibi byammwe nga bwe munaaba musaayi gwa Yesu. Y'ensonga lwaki Abakatoliki olwaleero bakyayina ekyefaananyiriza bwekityo nti ogenda gafa nga Faaza yatudde mabega w'ejjigi ng'alinga oli kabona bwe yabeerangayo Faaza nabbi enva navumye maama namusoozezza. Naye kati ebyo byaggwaawo nti olw'okuba Kristo bwe yafa ejjigi lyayulikamu bwe riti nekivuunulwa nti kati mwenna musobola okwetuukira wali Mukama waali n'ogamba Mukama nakoze kino ne kino nkusaba nsonyiwa omusaayi gwa Yesu gunnaaze. Bwe kityo bwe kivuunulwa ejjigi lyayulikamu kati luli kabona yali yagenda emabega w'ejjigi nga Faaza bw'abeera ng'ali mu katimbe gwe omugambe ebibi byo nga ye ali mabega w'olutimbe era luli kabona omukulu yabeeranga emabega w'olutimbe olwo nga yeegayirira ku lw'abantu abasigadde ebweru abakoze ebibi ne bivaawo. Mukama yagenda okulaba ng'abantu boonoona nnyo munaddala abagagga ngira nzi kasita nnyina embuzi nnyingi ng'era abantu abamu abatuukirivu baaweeranga buli mwana we n'amukwatira seddume oba n'amukwatirwa ekisolo kisalibwe ku lw'ebibi bye. Waliwo abantu abatuukirivu mu Bayibuli nga ye ne waba atebereza butebereza abaana bange baleka baayonoonye ng'awaayo ekisolo ne basala ku lw'ebibi by'omwana we. Naye Mukama yagenda okulaba ng'abantu ekyo bakikozesanga ekyokulwanyisa olw'okuba bayina ebisolo byabwe boonoona agenja kusala ekisolo. Awo ekyo n'akikomya n'asalawo Kristo ajje afuuke essaddaaka ku lw'ebibi by'abantu. So kati olw'okuba kyali bwe kityo ng'era Abayisirayiri baasinzizanga mu eryo essinzizo olwaleero eriyitibwa Dome of Rock.
era abayisirayiri Kristo omulokozi bwe yajja tebaamukkiriza abasinga obungi. Yesu kyeyava akola statement n'agamba nti omuntu akkirizibwa ewalala naye ewaabwe anyoomebwa. Yesu bwe yalaba abo abayisirayiri bamugaanye kwe kujja mu mawanga amalala nga si Muyisirayiri n'agenda ebweru wa Isirayiri nayo n'abuulirayo enjiri. Kaakati kyekifuula ffe abantu abatali Bayisirayiri okubeera amatabi ag'omunsiko. Ffe twali matabi ag'omunsiko era nti n'amatabi ag'omunsiko ffe abantu abatali Bayisirayiri twali matabi ag'omunsiko ne tuggyibwayo ne tuteekebwa ku kikolo Kristo. Kati era ffe kwolwo ne tulokolebwa naffe kuba Yesu Abayisirayiri bye yali ajiridde baamugaana, bangi ku bo baamugaana era olwaleero Abayisirayiri bangi ku bo si balokole. Bo baali bakyatambulira ku mateeka ga Musa era tebakkiriza Masiya oba Mesaya Yesu. Bo Abayisirayiri bakyalindiridde Kristo era bamanyi Kristo ajja. Bo tebakkiriza nti Yesu yajja. Bo baasigala balowooza Yesu tannajja era balinze omulokozi. Kati olw'okuba Abayisirayiri abo balinze omulokozi beetegerategera okudda kwa Mukama waffe, omulokozi gwe batamanyi nti yajja dda ne bamugaana. Kati olw'okuba balinze y'ensonga lwaki mu kaseera kano basuubira nti alabika agenda kujja. Kyova olaba bali mu kulwana n'Abafirisuuti baagala babaddize essinzizo lyabwe kubanga eryo essinzizo Dome of Rock lyali ly'Abayisirayiri. Abasiraamu ne bakola olukujjukujju ne bali bajjako. Kati Abayisirayiri wakati mu kulwanagana baagala babaddize Gaza, babaddize n'egwo omuzikiti gwe bayita Dome of Rock baddemu basinze nga bwe baakolanga. Era olwaleero Abayisirayiri luli bwe baalinga basinza abaabanga n'ekkwaya ez'amaanyi baasaddaaka ng'abaawangayo ekibereberye. Kati byonna baamala ddo bitegeka n'ekkwaya baamala ddo zitegeka kuba bo bamanyi obudde bwonna omuzikiti ogwo gubaddizibwa. Abayisirayiri omuzikiti ogwo okubaddizibwa gujja baddizibwamu eno process y'okusayininga endagaano y'emirembe. Amawanga gatabaganye gagamba Abafirisuuti mulekere Abayisirayiri guli muzikiti gwabwe. Abasiraamu bakayanira ogwo omuzikiti bagamba mbu Nabbi Muhammadi awo wennyini we yalinnyira n'agenda mu ggulu. Ate Ibulayimu Abayisirayiri bagamba Ibulayimu awo yali asaddaakira Isaaka mu ekyo kifo kitukuvu era kyabaweebwa Katonda. Kati bonna bakayanira awantu awo omuzikiti ogwo weguli. Abasiraamu bagira waabwe Muhammadi we yalinnyira ng'agenda mu ggulu. Abayudaaya bagamba nabo waabwe we baasinzizanga edda kuba bali baababbako bubbi nti era we baali basaddaakira Isaaka. Kati amawanga we banaabatabaganya mu luno olutalo oluliyo ogwo omuzikiti gugenda kuddira Abayisirayiri. We banaagubaddiza olwaleero ogwo omuzikiti gunyirira. Bw'onooteekamu Dome of Rock ojja gulaba gunyirira, gulabika bulungi. Bagamba we banaagubaddiza Abayudaaya bayinza omumenyako obubonero bw'Abasiraamu kuba kati gulinga muzikiti ate bali si Basiraamu. Bayinza okumenyako obubonero bw'Abasiraamu ne baguddamu ne bagurinovatinga bulungi ne baguddaabiriza ne batandika okusinza. Oba bagamba bayinza okugumenya gwonna ne baddamu buto ne bazimba tempo. Eyo tempo ekigendererwa kyayo kwe kuddamu okuwaayo ekiweebwayo n'ekitone nga bwe baakolanga luli kuba bo bamanyi Yesu tannajja baddemu basinze nga bwe baakolanga. Kaakati bwe banaagubawa singa baba bajjeko bujja bubonero bw'Abasiraamu ne batandika okusinza bajja babakyanguyiza. Singa banaaba bagumenye bagenda babakirwisizza barwisaaki okudda kwa Yesu okuli siriyasi. Kaakati bwe balunaamaliriza omuzikiti ogwo jjukira kabona we yagenda nga wali watukuvu ewatukuvu emabega w'ejjigi yayogeranga ne Mukama direct. Kati Abayisirayiri bwe banaabawo ogwo omuzikiti ne balifuusa essinzizo bajja kuddamu basinze baweeyo ekitone n'ekiweebwayo nga bwe baakolanga edda. Kati wakati mu yo process olw'okuba bo balindiridde Yesu bamanyi Yesu tannajja yabayitako nga balobye. Wajja kujjawo omuntu agambe nze Katonda munsinze. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula ya 24 nti bw'oliraba eky'omuzizo Nnabbi Danyeri kye yayogerako nga kitudde watukuvu wa watukuvu ali mu nnimiro tovangayo ali ku kasolya k'ennyumba toddanga munda kunona kootiyo ziri basangasa bali b'embuto n'abayonsa omuntu agenda kujja atuula we watukuvu wa watukuvu emabega w'ejjigi nga Abayisirayiri bamanyi obbaddiza omuzikiti agambe nze Katonda munsinze. Kino agenda kukikola oluvannyuma lw'emyaka 3 n'ekitundu ng'endagaano y'emirembe esayiningiddwa nga rapture yamala okubeerawo. Era batandika okumusinza we banaaba bamusinza bwe bati papa
okudda kwa mukama waffe yesu kristo okwaddala the second coming of jesus christ kulabikako mu bbanga. Kyawandiikibwa nti buli lulimi, buli ggwanga, buli liiso lyakumulaba ng'azze ne booliba magombe. So olwaliro abantu bagamba yesu wono wana naye waliyo yesu muto, nabbi muto, biki? Omuntu yenna bayibuli egamba takulimbanga. Mukama waffe yesu kristo bw'alirabikako mu bbanga, buli liiso, buli ggwanga, ne booliba magombe, ne wooliba wateba, ne wooliba mu kizimbe nga kikutte, bijja kwebikula byonna alabikeko. Kati bw'anaamala okulabikako mukama waffe yesu ng'olensi yonna emulaba okutwala abantu be. Naye ate before ebyo byonna mukama waffe tannalabikako, bano nga bamaze okukola endagaano y'emirembe emyaka 3.5 gijja bajja mirembe, emyaka 3 emirala n'ekitundu kuba bayogera emyaka 7, bayibuli eyogera emyaka 7. Wewanaaba emyaka 3.5 egy'emirembe abo n'abalaba bali mu ssanyu bazimbye tempo yaabwe biki, waddewo emyaka emirala 3.5 egy'obulabe. Egyo emyaka 3.5 emirala gigenda bajja kubonaabona, okubonaabona kuli okutabangawo. Kati awo Abayisirayiri bajja kuba batandika okusinza ebyo bye bali mu kusinza, bazimba tempo. Bwe banaabonaabona ennyo bajjukire nti kirabika twabula, yesu yali yajja dda ne tutategeera. CBS FM.